Happy Media. Sanyuka ngabuiga. Okola chamanyi gwe na China fe ku Happy Media nze omugafe kubanga ate kutusako nako waro program nagama tubao kubanga ate buduyemba afunyoka video akaba katambula ku social media zinyentuba nga tunyumyamo. Yes, bwaine ekirozo kyenjawulo era kubanga commentinga ate kusabire ngo yemsa comment section soro kubanga ate tambula fenna. Yes, oli ku Happy Media tugama tindo sanyuka nga boyiga mwena subscribinga ba commentinga ba likinga kosana mwe abekanya betutekayo mwe bali nnyo mwe bali ddala ogamba otya Remy Suleiman mwe bali kubira ko akosa nomukulu Kyegombe Muhammadi. Yes, kakati tandikide wa Hassan Nduga. Hassan Nduga yabadde ku channel emu eya mukuru Shalom 256 navayo ne wana nagamba nti chamazima omwami gwe bayita ali mpalusuku wa Seminti oyo yenda mukwata mu manyi bana Uganda enaku zino begulidde omulimu gw'okuba nti n'ebigambo ebimu bagezaako okubanga babirungiya babikyusa ekigambo bakikyusa kugamba erinnya kigezeeko okulabika ng'ekirungi naye ng'ate kiba kibi. Kale ekigambo okologa bano Uganda bakikyusa kati bamukwatamu naye nga makulu okukitegeeza nti bamuloga. Kati Hassan Nduga avuddeyo n'agamba nti ayogedde kati ku interview n'agamba nti oyo ye yakola ki yamukwatamu era n'agamba ati tajja kubanga ate leero okujjako nga maze kumwetondera ate mu kamera era n'agamba nti ekyo wanakikola ajja kubanga amusasulira ne studio amusasulira na buli kimu video audio byonna era amulage n'engeri gy'asobola okubeera nga akuba hit. Kati nze bwe neebuuliza omuntu bw'ati n'avayo n'ayogera ogwo teguba musango okubanga kati wuyo yeewaddeko obujulizi naye emisango egy'okuloga susuubira nti ne poliisi egiwa nnyo amatu. Emisango egyo girimu kuloga smart magic poliisi tetajja kugiwa amatu bagajja emisango egyo nga giraga nti obujulizi bwobuno biki naye nga katulabe Hassan Nduga credit egenda eri Shalom 256 YouTube channel yakoze interview eno era gweyagala okubanga olaba interview eyo osobola okugenda ku Shalom 256 YouTube osobola okubeera nga ate olaba interview eyo mu bujjuvu bwayo. Abayaye mweroga ndiba dogosi nawo ne gwobanje enkima ate oyo yinze namukwata mutagenda nga tanetondedde aganyebo lona gyalimpa umuteeke musereza okwebaka ne mama nze sirabanga ku mama wange obusungu nze siringa balokole nti akuba oluyi ku side eno kyusa nettama eddala nga nabyo byakirimba musumba kigwe babbako ennanga y'ekkanisa n'ayita ababbi bano n'obutepe agenda ku poliisi bagenda ku poliisi kitegeeza alimpa namugamba bwe nti nze mu lubaale wange siiwa musaayi oba obadde tokigendera lwaki nanyiiga siiwa musaayi gw'abantu naye najjula omusaayi lwa musajja oyo lona gyalimpa nenkola byonna kati bw'aba teyasiima nga yansasula bukyayi nze saamuloopa mu mbuga z'amateeka ku poliisi na wa Museveni namuloopa mu ssago bajjajjange be balamula nkulayirira oba munkyawe nkulayirira kyeyankola simwe mwakinkola yakinkola erinnya lyange n'aliswaza ebyo bye yayogera n'abaana bali bisangawo ku mikutu bw'atalijja mu ssabo lyange n'afukamira mu kamera n'agamba kulwa neetondera bajjajja banduga naye kati wamuggyako yetasobola kimanya buliriza nange banzijjako nange be nasobya nabeetondera bw'alijja n'ayeetondera nze mu kamera nga bwe yanvumira mu kamera n'agenda yeetondera bajjajjange mu lubiri nkulayirira ngenda nakumusasula studio ne video njikole nkulage kye bayita okuba hiti nze nina hiti lona gyalimpa akwetondera ne bwajja n'abakulu studio njisasula Shalom studio njisasula ne video nenjikola ne mulaga ne byalina okuddamu okuyimba ne mutwala ne ku lusozi ne mukozesa emikola awo ne mugamba nkujjeeko engalo nkutadde gendo oyimbe ekyo nkikolera mu kamera ng'ensi eraba ne mugamba nkujjeeko engalo ne bwe ndiwanda muno ne mukwata mu ngalo bwe nti ndiba nkimazi anti okumanya omusajja oyo mubi kankubuleyo ekyama kimu Muzeeyi Namulanda yantwala okuyimba e Kasese ate buli alina n'alimpa n'obwongo bukyuka oba babayiranga be baaloga olaba oyo muwala gwe mwalabye ng'akaaba mu mawulire nga naye yandekera olubuto nze yangoba munnange tuba tuli eyo ne Muzeeyi Namulanda era bano abaana ba Muzeeyi Namulanda banjulira baaliyo Muzeeyi Namulanda atuguze Kasese eyo tuba tuliyimba alimpa yanywa twali mu game park alimpa n'agenda anywa omwenge ndooza n'avaako
babo mumanyi embeera ze akawala yali akalese muloogi nze nsuza opposite bali mweno kati bwe yakomawo yatuuka akagamba fuluma va wano agoba omuwala ow'olubuto bwe yakagoba omuwala yava wali n'atuula wali ku lubalaza nze ne muyitako siina katankuula ntalo. Okay, tuli fenna Happy Media. Kakati omuyimbi wa kapati omukyalo yalimu erine alien skin omukyalo ayitibwa Sandra Nax avuddeyo n'agamba nti waliwo obutambi buli mu kutambuzibwa obwa nudes era agambye nti obutambi buno kituufu bwe naye si yabutadde mukitegeera n'agamba nti waliwo omuntu gw'asuubiriza ayinza okubeera nga amuli ku lusegere naddala mu bantu ba Fangoni ayinza okuba nga yatadde obutambi obwo okitegeera kakati omukyalo ono akkiriza naga nti obwe kituufu naye si yakoze ki si ye yabweteeredde kakati nno bino bizze mu kaseera nga katono nnyo wiiki ewedde nga mu wiiki eno gye tuli mu kuba mabega nga ekitongole ekya UCC ekya Uganda Communication Commission kyekivuddeyo nga kigamba nti kigenda kuba nti kirwanyisa kyavuddeyo nga kigamba nti kigenda kuba kirwanyisa obuseegu ku internet era nga kyakwatagende wamu n'akakiiko ka anti-pornographic committee okitegeera akakiiko ako ne bagamba nti bagenda kuba nga balwanyisa obuseegu ku internet. Waliwo video gye nakola wano ngamba nti okay UCC kyemukola kyekituufu bamba nga mugenda kuba nti nomulwanyisa obuseegu ku internet naye ne mbagamba obuseegu tebuli ku internet wokka okitegeera bwe muyinza okuba nga mugoberera wano ku internet sima website sima bikoze bitya waliwo n'obuseegu nga buli kuki nga buli offline nga tebuli ku internet ku online okitegeera kati ng'omukyala Kezabu omukyalo oyo nga bwe yagamba nti bagenda kuba nga baggalawo Best Hotel okitegeera kati obuseegu tebuli kuki tebuli ku internet okitegeera tebuli ku internet wokka bwemba nga mwagala okuba nti nomulwanyisa mulina okugenda ne mu bifo ebyo byemusuubira nti okay mu bifo bino ebisanyukirwamu tusuubira wayinza okuba nga olwo ebitalo bitakola ki ate musooka nakukola okunoonyereza so si kumala gakola ki gaggalawo bintu gaggalawo bizinesi ya muntu bakiki musooka nemulaba ebikolebwayo ebyo biri bitya so kati ono omukyala bambi Sandra Nax agamba tibambi bamusoberedde oba oli awo ne bafulumya nudes ze nga takoze ki nga tamanyi era tuvumirira ebikolwa ebyo abantu afulumya nudes z'abantu nga bambi tebakola ki nga tebamanyi okitegeera yankubadde nga waliwo abamu abagezi basobola okugamba nti lwaki omuntu yandibadde akuuma ebifaananyi bwe biti mu ssimu ye abadde omukulu Frank Ntambi ku mukutu gwa X gwa Twitter nga yeebuuza ekibuuzo ekyo okusinziira nze wembulaba ezo vidiyo za Snapchat owulira zaali mu simu yange era nze yazeekwata era oba oziraba but omuntu ali mu kuusha yalinga nkiwa wa Fangoni oba mbadde naye close oli yagenda mu simu yange n'abujjamu oli yagenda mu Snapchat yange n'akola ki n'abujjamu cause video nzimanyi bulungi nnyo naye oli yagenda mu Snapchat yange n'abujjamu gawuno gamu tukwatako video oba editing biki n'akwata video n'azijjamu but simanyi obaani naye nga nze nkimanyi alabika muntu andi close nga bambi kanyabo kasita buli mu filter kale tuli fenna program nange wano omugave wano ku Happy Media YouTube channel tugamba nti sanyuka nga woyiga kakati omukulu Bobi Wine njukira nti nono yafuluma eggwanga erya Uganda nagenda mu buwanga nguse kakati nga ali mu ggwanga erya America olukeredde olunaku olw'eggulo omukulu ono yafunye award emanyiddwa nga Heroes of Democracy Award era nga yamuweereddwa ku mukolo gwe babaddeko abasima abamu ku bantu abalwanira demokrasiya okwetooloola ensi. Bobi Wine yagamba nti award eno egenda eri abo bonna aba foot soldier kusa nabo bonna abaasibibwa
mu biseera ebyo ebyakalubu n'ebya campaign abasibibwa adrabo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Era n'agamba nti awadi eno gye yafunye agenda kuba nga ate mwana twakola ki agibawa oba nga egenda aligidedicatinga eri abantu omwana tu abajja masomo okuba nga basibibwa. Ye Bobi Wine ng'afuna Heroes of Democracy Award. All I can say is that on behalf of the Renew Democracy Initiative, we are truly honored to be able to recognize Bobby Wine here today. Thank you, Bobby. I want to dedicate it to all the political prisoners and prisoners of conscience. Dr. Kizza Besigye, my deputy president, Honorable Mwanga Kivumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day we will continue. That was incredible. I will never, ever, ever experience after-dinner programming in a gala again. Stories ziri bbiri zesobola okuba nga ate ensembyeyo olunaku olwaleero okuli story y'omuwala eyalabikidde mu katambi nga avuga eggaali. Omuwala ono yabadde ava ku ssomero ng'adda waka era yadde avuga nga yagatuuka mangu waka kulaba nti nno ayambako bazadde be emirimu wabula mu kiseera ekibadde avugira eggaali ate enkuba yadde etonnya. Gamba bambi akatambi kano bwekateereddwa ku mukutu muddala gwa X abantu kabakutteko nnyo ku social media era omukyala wa Shaira Gashumba n'avaayo n'agamba nti bene nga mukola kisoboka kyonna okulaba nti omuwala oyo azuulibwa era n'agamba nti yajja kubanga abaakatisi engeri gyamuyambamu mu byokusoma era n'agamba ajja kusobola okuba nga amusasulira oba oliawo ekisulo paka omuwala omwana amalako okuba nti nno asoma emisomo gye. Omuwala ono amannya ge ye Atuhaire Blessing Angel era nga ali mu kibiina kya 7 era ng'omwana ono asomera ku ssomero erya Kengoma Primary School. Yes. My name is Atuhaire Blessing Angel. I am in P7 class. I study from Kengoma Primary School, and I am the girl who was found in the video riding a bicycle when it was raining. And the reason was because I needed to help my parents in doing the home chores, like going to get the things from the garden where my mother was. And so I had to ride the bicycle quickly and go home. Kuli fenna kakati nga maliriza video yaffe olunaku olwaleero nga bwe nagamba nti we mbandayo video gye mbandabye nzije tugyogera ku wano eno tukubuganyamu mu birowoozo osobola okuteeka ekirowoozo kyo mu comment section gwalina kyowabula alina kyoteesa yes ne tusobola okuba nga ate tutambula ffenna wamu. Kakati nga ogyeko story y'omuwala oyo waliwo story enkutteko nange katambi nkalabyawo ku social media mukulu ng'avuga bodaboda naye nga agivugisa na kugulu kumu. Kakati no kino kitegeeza ki? Kino kiba kiwa obubaka obw'enjawulo eri abafubuka abeesisigiriza okuba nga tebaagala kukola bangalobonani abanafu. Akitegeera ono omulaba nti ye asobola okuba nga akola ki? Asobola okuba nga avuga bodaboda naye nga agivugisa kugulu kumu okulaba nti nno abeezaawo obulamu bwe
oyinza okubanga oba oli awo alina omukyala nga alina n'abaana ekitegeera kati nga ate naye wanesisigiza nti asijja osobola kukola kitegeeza bajja kuba tebafuna kyakulya naye kino kikulaga ki nti avuuka mubeere nga mujjamu obunafu beera nga obaako nekyokola oba oli awo Mukama Katonda mwana teeka omukisa nze Omugave tubeere nga tuseka ate omundi omulala ku Happy Media kwoli mwebale nnyo okuba nga musubscribinga n'okuba nga mulaba waka waffe. Happy Media. Sanyuka nga bw'oyiga.